nkulamusizzaako kabulaza Ranga Bosco ng'oli Matuga opposite Kobe petrol station webale kwagala ggwanga lyo webale kwebereramu webale nakussa ssente mu struggle kansubire nti ensi kutambula bulungi weekuume emisege mingi nnyo naye nga nvudde ku ekyo saagala balwisaayo maze okubabuuzaako mwena gye muli n'okubagaliza emirembe kati ndowooza njala tandika n'ekigwalo bibifunga sinatandika na kigwalo ki njagala okusooka okwogera ku nsonga zino wammanga ndyoke ngende mu maaso. Alright, mu kusookera ddala njala kutumira ku bannayuganda mwenna abali ku mutimbagano ogwa Twitter. Njagala obbebaza omulimu gwe mukoze era nga sinasimbula njagala kusombula Uganda yina gy'oli mu nsi nti bw'oba tosobola kwogera nga nze bwenkola oba blog eno omulala bwakola kwata essimu yo eya buyonjo gulawo akawunti ya Twitter odire ekirowoozo kyo okiwandiika okisindikire awo ekikwatako ng'ebitongole bye tutera okwogera nabyo ebitera okulemeza bannakyemalira mu nsi tekina kye kigenda kukola ng'owandiise ebbaluwa eyo oba owandiise ky'omanyi mwenna abadduka mbuwaŋŋanguse nga Museveni abakozeeko ebikolobero nga gavumenti abakozeeko ebikolobero kwata essimu yo wandiika ekikolobero kyo kisindike bw'omala okisindika abaana gye bali ku mitimbagano bajja bitujjira tutegere ensonga zino nga bwe zigenda okwetya bwe bulwadde bw'Abannayuganda twetaaga muggwemu akatengo so nno mwenna mbatumiddeko ng'oyagala okufuna emirembe gyo oyina okwogera okwejja essungu ku mutima mukwate ekalamu zammwe yessimu zammwe za buyonjo muwandike ebintu bino mubitegeeza ensi so mbatumiddeko mwenna abakulira ku mutimbagano gwa Twitter muggule Twitter account muwandike musindike obubaka buno bwetaagisa era njala okubaza nnyo mwenna basomesa ku Twitter mubali nnyo mulimu gw'omukono gw'enjawulo era still musigale nga muwandiika musigale nga muggulawo Twitter accounts kubanga bano abasajja beefula tebasinga okutegeera ekyo nno nga nkimaze ntumidde ku muganda Masaba Faustin wabala nnyo balere ddala okubanga osigala mu struggle n'abala bangi nnyo era njagala mugobere ku mutimbagano gwe bayita Masaba Media gyeri mugisubscribing eko mugifollowing kubanga yabeerako bunaku abaweereza afamu kye tutasobola so nno bwe nva ku ekyo njala tumira ku bannayuganda mwenna abali ku TikTok kiba kya buli azamaanyi butabatumirako mwenna ng'oli ku TikTok okolerako comedy okolerako politics osomesezaako okola buli kimu ekisoboka nkulamusizaako mwenna mwebalire ddala okukola omulimu ogwo naye akalowoozo kange akaleero bannange bannayuganda mwenna bali ku TikTok abo bwala nabo bulenzi please njala tukole ensonga eziyamba eggwanga oba eziyamba bannaffe entalo tezigasa tuve mu ntalo njagala tukyukemu tuve mu ntalo ezitatugasa tukole entalo ezizimba eggwanga bw'oba olina obutakkanya ne munogena mu inbox ye bw'oba olina obutakkanya ne muno sooka obunoonyerezeko nga tonnagenda kukola kintu kyonna sooka omubuuze kino kibadde bwe kiki ekibaddewo tuve mu ntalo tuvudde Uganda nga tuli mu mbeera tukyuse Bulaaya tulina okukyusa kubonga abantu abali Bulaaya nti omuntu ali Bulaaya alowooza bw'ati era alina kukola bw'ati so tukyuse magale mwena abali ku TikTok tukose emitimbaga gino okuzimba eggwanga okuzimba bannafu n'okuyamba bannayuganda buli muntu ali muki abali mu bwetaavu so bannayuganda mwena bali ku TikTok matumiddeko nnyo mwe bali kikubireeyo nange mbeerako mu kamooli nga mbeereyo nga ndaba tamuza zisibirayo alright nga sinatandika kigulalogi kantandike ne message eno kubanga kimanyi nti ebintu ebisinga omugi ku mitimbagano tembiraba njala bibasomera wano kubanga katambika kano kabatuukako buli mujja abasinzidde okulabira ministry ey'omu nsonga z'omunda mu ggwanga eno ekwataganya ku bantu abafuluma n'abayingira n'okuwandiika abantu mu bannayuganda yafulumiza ekiwandiiko nga kino kikwata ku munnayuganda yenna gy'oli mu nsi yonna nammwe abali mu Uganda nga mukyalina obuto buli obwa passport obukadde obwa bbulu ebategeeza nti mwenna bannayuganda mwenna abalina passport enkadde eza bbulu ezitali za East Africa zijja okukoma okukola ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokuna omwaka 2022 kitegeeza ki kitegeeza nti gwe omuntu alina passport enkadde ng'obadde okyali mitala w'amayanja passport eyo ekyakukolera okuba nti osobola ogitambulirako okudde wakati weetaaga travel document okuva ku embassy yonna nno kagube mwaka kikebebbanga ki eyo passport esobola okukuzeewa mu Uganda naye ate okufuluma ng'oyagala kuddamu okufuluma kyukeetaagisa okufuna passport empya olyokoddemu okufuluma Uganda ndoza mukitegedde bulungi eno message njagala egende bannayuganda mwena gye muli temupapa bali Bulaaya passport yo ekyakola okujja gy'oli okukumyawo okujjako ng'eweddeko nti eri expired ennaku ze bagikuweerako kuba nti emyaka 10 giweddeko then you can apply for the travel document but if not that nga your passport is still valid please ekyasobola okutambuza okujja mu nsi gy'oli nekomyawo Uganda naye okuva Uganda okuddayo Bulaaya it is impossible olina kufuna passport ndala kyenjagadde mutegeere mu ekyo awo nno nvuddewo kati ndowooza kansooka kuliza eno omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu kulikayo mu Europe webali kututeseza nsonga
era wano njala bana sinatandika kigurology njala na Uganda mutegere bulungi nnyo wakati w'ekitakambaga wakati w'epera n'entula waliwo ekitakambaga ku byombi omukulembeze affe yagenda mu Europe okutwalayo kwemulugunya okutulugunya bana Uganda n'ebikolwa ebyokutobola eddembe ly'obuntu mu Uganda era yatula bulungi nnyo n'ayogera n'abantu abo ngera mu nti abasajja ba NRM bo basasulwa obumbi 10 bwakuteeka ku media kuvuma kubuzaabuza na kucyankalanya omulimu bade bagukoze bulungi nnyo naye ate tebatusinga magezi ffe tutegere kubasinga Kyagula yagendayo NRM nerandika okwogera ebigabo bingi simanyi biki nga mmanyi okwogera ebigabo bingi nnyo nga tubasirikira ffe manyi kibakwatira lyadde tiribusa eyayita Minister of Foreign Affairs Tata Lususu Jejodo nezimusitula n'agenda mu European Union mbwagenze kwogerako nabo ku nsonga ezikwatagana n'eggwanga Uganda kyokka ekisinga okuswaza nabagaba naye mwetegereze ensonga zino musomesezza abaana bayiza oluzungu banyo okutegeera era baawula omusajja omulamba Minister omulamba n'ava mu Uganda nga tamanyi muntu gwagenda kusingana nti President wa European tamumanyi bamujjukiza nti wayi omuntu gozo okulaba yoli wali n'alyoka yombeka ng'essalambu eryenseke bw'ati neyombeka bw'ati nengoloda amaze okuswala Uganda mutuswazi nnyo to the extent tukyasobola kwewolereza okujjako okuswala obuswazi naye nga mmwe kennyini mwagambye nti Kyagulanyi agenze abazungu tebalina kye basobola kukola era tebalina kye basobola muyamba kati ebyo byonna byakoze byabwerere kati mu mwasitudde Minisita Mulamba mu gavumenti ekimpatire etaliiwo agenda alinga ajungula bikyogolo byayogedde no kijja kukola kubanga gavumenti yammwe teryagimanyi so njagala bwe mba mulumbanga abantu mutegeere nti abantu bategeera ffe tumanyi Museveni ebbanga lyonna alina abantu abamukozesa era bwe tulina okugendamu twogere ensonga zino bazitegeere bamanye wawaani watuuse jejjolo mu yadde agenze kuwani ku representing ani Yoseri gavumenti etali ntuufu so mukulembeze kulukayo era ngenda kukulisaayo okugenda okwerekera kabaka eyakisiza omukono mu ngabo mu bitundu by'esserere kulikayo muwerekera ssebo era we bali kuweesa mukolo kitiibwa twakulabye era njala sindi kubaka buno eri mwenna ba propagandist ba NRM abakulembeze bonna mu Uganda ekituufu bakimanyi abantu bana Uganda balonda Kyagulanyi sentamu abakulembeze beno bakimanyi mu NRM mukimanyi opposition mukimanyi lwakuba mwebuzaabuza mugamba simanyi onopu eri mu Buganda era abo abazze tulina n'omugo Robert Yarago yasasudde kitegeeza abantu bamanyi omukulembeze wabo muki omulonde so nno tujja kuddayo ku njogera egamba nti nno okwebuzaabuza si kikulu tulina okwogera amazima omukulembeze kulikayo we bali kuweesa mukolo kitiibwa era kansubire nti oli bulungi awo nno sigenda kulwawo ngenda kutandika programu nga ntandise n'ekiguralogi era tumidde ku mwenna abanyumira akanyumiro kono ak'ekiguralogi njala muntagingire omubaka wange w'omityana muganda nge Zaake Francis Butebi njala muntagingire omwami gwe bayita Robert Mao era olwali njagala muwa erinnya eppya naye nga ntandise ne Robert Mao ano kantandikira omukulu Zaake Francis Butebi mukama wange kulamusizaako wabale kujja otuusakengera kansubira olunayi ndi bulungi era no message njagala egere bannayuganda mwenna Museveni kyasinga okumanya kibayita divide and rule ne diversions era mukulu Zaake ngenda kusaba n'abaganda affe monna bali mu nnopa bagala enkyukakyuka ekintu kya Zaake temukiwa maanyi mukireke commissioner wa parliament bwe kya commissioner tekina kyongerera ku nnopa bakuba na Uganda era Zaake saagala olumutwe oba bawoza member parliament 15 bakujjemu obwesige still okyali member parliament bano kibagala okukola kwe kujustify ensonga yaabwe. We are not here to justify Museveni's issues or Museveni's problems. You are still an elected MP of Mityana municipality. Please, let the dogs sleep where they are. Don't wake those dogs up. Zijja kulumira bwerere. Ngenda basa bana Uganda kincho kujjaza kesi mabujja kwa commission. Teba mujje ku bwa MOP. Bamujje okali akafo akatayina mugaso kubanga tekade okayambira nopu, tekade okayambira gwanga. So mukulu Zaake njagala otule gulira kisinga kole ebibyo. Propaganda munja jjo tambula ekyo mukireke bakikole kubanga yo bagala ku justify nsonga zino na kubuza abaza bana Uganda ekyo tukireke tukifaako. So mukulu Zaake Francis Butebi, relax. Nope followers and nope leaders, please relax and Ugandans. Commissioner wa parliament na kyaga satana kyayingerako bano bagala kola kye tuyita divide and rule na kuteeka out diversions ekyo mukireke mukulu Zaake kakkada woli okikira abantu b'Emityana kubanga tebakolondako kifo kyaki
kyaba commissioner bakulondanga mu kise wa parliament ekyo kyo tukimanyi bulungi nnyo kuba ne parliament etulina nfu ekyo nga kimaze era n'omukyala ali mu kutambuza ensonga ezo omukyala Anita Amongi aliwo FDC tukimanyi FDC teyagala nko kibiira kirala kijivuganya bukyanga kibeerawo tekisoboka era yensonga lwaki omukyalo yakola ebintu ebikolobero ebyemisana omukyalo oyo nze sijja mmojeregadde omuvuma ninjala mugamba mukyala Anita Amongi si gwosoose okuba nti otambulira ku state funds si gwasoose nti olina bakuuma si gwasoose okuba nti gwosinga otutegeera wabula tayimu egenda kujja nga nawe weetaagisa okuba nga oddamu ebibuuzo ebimu ngenze ku mukulu omulago bayita Nobert Mao mumuyita Nobert Mao ne olwali official njala mwe erinnya eppya muyita Nobert Maobe njala mutangire Nobert Maobe wano bw'owulira ekinnya kye bayita Nobert Maobe si ye Nobert si ye Mao ye Maobe azini Maobe omuntu eyawuba ng'obwongo bwatalagga kye bayita Nobert Maobe temuddamu muyita Nobert Mao it's wrong erinnya ettuufu ye Nobert Maobe yawuba dda 1 tetukyamwesiga bwongo bwe nti bukola bulungi yayiika dda Windows okuva lwamu sikulu bamujja mu makaage ne bamutwala e Nairobi omukyusa Windows omwami yayiika Windows takyaswala era yali mu mission ey'okwagala okulemesa okujjako Museveni so mukulu Nobert Maobe njagala owumuze entwingi yo n'engalabi wansi bwoba wayiika Windows nga tokyalina ssente z'osobola ku updatingisa Windows zo wumulako wansi nkimanyi bakuwa billions of money otandika okumalula Kyagulanyi Center mu ku Twitter you have all rights to do that but please wumuze engalabi yo mukulu Nobert Maobe ubira muliva ku bannayuganda oli state agent okumanyi abakulembeze bonna mu DP bakuddukako so mukulu Nobert Maobe ubira muli era sigala ng'owubira ddala kubanga ffe tuli bako bannayuganda tetwagala kumanya so no mukulu Nobert Maobe eno message njagala egende gyoli mukulu bakuwa ssente oluvannyuma lw'okulya mu baganda omu northern olukwe omwatuka n'okuweesa abamu obutwa ne abamu bali ku bitatu manyi babalamu abala bali ku dduka ng'obawadde wa Museveni kuba balina olukwe olujja Museveni kati gwe mukulu Nobert Maobe weewumuzeeko kubanga tukimanyi nti essaawa yonna gw'ogenda okudda mu tageti ya Museveni ng'amaze okukozesa kubanga ojja kuba tokyalina mugaso so mukulu Nobert Maobe munnange okuziika kujja tukubulya ng'obudde bukyale kubanga ffe tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu we bwakukozesa ne bakuexposinga ebiddako teba birungi era bagenda kuwunzika nga bwe yawunzika abalala so mukulu Nobert Maobe titumulwako nnyo mutegedde bulungi yayiika Windows takyawera bulungi nnyo so nno njala genda n'ekigwaro kikyaleero era mbalamusizaako mwenna abanyumirwa ekigwaro kikyaleero kantutandike bulungi njagala muntagingire omukulu gwe bayita Nyereko Muhammad oba Nsereko Muhammad mutabani wa Budu Nsereko njagala muwulirize bulungi nnyo muwandike ebintu bino amanya gange nze Fred Kajubi Lumbuye Chemical Ali oba gwe mmanyi nga Fred Lumbuye ndi ku social media kuno ngenda kuweza emyaka 4 nenga ndaliko for almost 15 years back nga kwendi ku social media nga siri active until struggle yajja nakati nchaliko mukulu Nyereko Muhammad neka kampuni ko kano akaliko Yoseri tiba habulwa tabayisirwa mutabani wa Karekezi nsi yaleta muzeyizede nsanga bisibe Janet Kembabaz mama assassin mother of death Muhozi Kanyiro Pama Muhozi Raga kiriyo wakiwanuka Odrek Rwabok Salimu Sale buno baka njagala bugende gye muli mbabulidde amanya gange ekizibu kye mulina mulina cow mentality erowooza nti you can buy anyone kyekisooka ekyokubiri mulina weakness nti mukimanyi nti emundu esobola obabereza buyinza mpaka ekyokusatu mulina ekintu kimu kimanyi nti okutiisatiisa kumufugiddeko eggwanga some of us we are immune about the intimidation omukulu Muhammad Nsereko amanya gemmenye be bakamabe sigenda kwogera bingi okusooka okujjako kubaza mukulu Isaac Semakadde kanso Isaac Semakadde webale kututeera bwongo bupya mu mwami Nyereko Muhammad Nyereko Muhammad history munene nnyo ate nali namwesonyiwa naye njala soka bategeeza
ekizibu kye tulina mu Uganda nti abantu abasinga obungi abambala amasuuti twali tulowooza tebasinga okutegeera, but unfortunately ngenza okukola research nga amasuuti gano ndakirole gaali gabafere. Amasuuti gano gaali gabafere era ng'omuntu bw'akulanga oyambadde suuti alowooza nti gw'osinga okutegeera mu kifo wooli, naye nga tugenza okukizula nti amasuuti gano gaali gabafere. Njala kujjukiza abantu bawangalidde mu Kampala Central, mwalimu omusajja gwe bayitanga mu Italy. Akasajja kaali ka nzaalo ya Uganda, ndoza ne kitawo wakuba yali mu Italy. Omusajja ono yali mufere nnyo mu Kampala Central ng'abeera mu bitundu bino wammanga okuva e Nansana, Nankulabye, Kasubi, Mengo, Lubaga, Bakuli, Namirembe Road, Kisenyi mpaka kirira ku Lubiri mpaka mu Kampala Central. Oyo omusajja kayita mu Italy. Wago twayitanga mu Italy omumufere nga mweru akuba kaviiri n'esiga ebizigo bulungi n'akwata fayiro ye ayogere ennimi ezisuka mu 7 naye nga bw'omusanga ayambadde naga nti nze ngenda tukuguza ekizimbe mu Kampala automatically sente ogenda zijjayo ng'omusasudde akubbe flat nga alina stampu za buli kyalo alina ne meeting gy'atuuza nga yaba diplomat naye nga nabola nti ba diplomat kati engeri abatamambala masuuti gye baali batubuzizzaamu abajjukira obulungi omusajja omu Italy ninga mufere mu Kampala ze kirasi z'omukulu ono Nsereko Muhammad naye omukulu nali nabagamba debitu nga mozo ansaaga bagamba ayito omu amagamaga naye mutegedde huizi Nsereko Muhammad sala mmalira ko bunyobodde okujjako njala mugamba nti abakulu bakolera bagambe ekisooka nti waliwo oluyimba lw'omugenzi Jimmy Katumba lobayita oba kandu bayitemu wano Katonda okengire mu maaso era ngera teka mu message endala agamba bwati nti abantu lwaki temuyiga ekintu kyolina waki okigalabanja bwe kimala nekikuvaako olwo n'ojjukira nate kitegeeza ki nti omugenzi oyo yayimba oluyimba luno okutegeeza nti mwegendereze nnyo okuba nti ebintu byemulina mubikozesa n'obugendeza obw'amaanyi kubanga bw'okiyambisa oba n'okiragajjalira kigenda okumala okuvaako n'ojjukira nti ekintu kino kyali kya mugaso. Kintwala luddawa essaawa zino tulina ekintu kimu nti tulina social media naye bano abasajja olw'okuba nti tebaagala kuswala kyovula nti balwana nnyo okujja social media batandika okusayirintinga buli muntu omu. Njagala sooka weewuzeemu Muhammad Nyereka akolera ani? Akolera state. Muhammad Nyereka kye kimuleeta state mateeka nga weegali kubanga Museveni ne banne tubakutte Kaswa. Njala sooka kubuuza ekibuuzo kimu. Bw'abanga Lumbuye beeyogera byonna bikyamu lwaki mumunoonyereza emyaka 3 ne mwagala n'omutta? Nkimanyi nti Museveni tosobola genda butabika ku addressingira balolu baayo kubanga omanyi nti waya tezikwatagana. Kiki ekikuloonyesa Lumbuye ng'ogamba nti Lumbuye beeyogera si bituufu? Nsereko kiki ekikulwanyisa to the extent oyagala nfe ng'omanyi nti byenjogera bikyamu? Oli commission eyakusasuddwa Museveni ate kino kankibabulira nekisookera ddala era kankiddemu. Singa ntuusibwako obuzibu bwonna ku bulamu bwange omuntu avunaanyizibwa mu kusooka ye Nsereko Muhammad ngenda kulambulula tukyali ku Kigula Luggi firimu tennaba. Singa ntuusibwako obuzibu wonna wendi omuntu abantuusizzaako obuzibu obwo ye Nsereko Muhammad nkiddamu. Singa ntuusibwako obuzibu bwonna Nsereko Muhammad aba buntuusirizzaako ku order za Mukama Yoseri mutamu wa Kalekezi nsi yaleeta muzeyizidde ensanga bisibe yaba muwadde orders ninga omuntu antuusizzaako obuzibu bwonna yani ye Nsereko Muhammad. N'olunaku lwe basooka okunkwata n'okuntulugunya yali behind that mission kuba yaweewa ssente. Video ze gye ziri ng'ayogera ebigambo bingi nnyo mpaka lwe nabalemerera. Nakati olwaleero bwe twogerera essaawa zino ngenda yeeyo yali mabegawo ekintu kino kyonna. Mwasindisa abantu 25 bwe bali wano bamanyi niwe bali manyina kwogerawo naye nkiddamu bannayuganda mwena bw'omanyi nti oli munnayuganda ng'oyagala enkyukakyuka ekintu kyonna ekituuka ku Lumbuye tonoonya muntu ani munoonye Nsereko. Ate nkimanyi ne bw'onooba oyagala nfe si ggwe yantunda Katonda alina obuyinza ku nze. Nkiddamu ne bw'onooba oyagala nfe Katonda alina obuyinza ku nze. Ate kino kankikugambirewo si sobola kusirika ku lw'eggwanga lyange. Nkiddamu si sobola kusirika ku lw'eggwanga lyange. Ntudde wano nga nkiikiridde nze kennyini omutwe gwange, nkiikiridde bannayuganda batasobola kwogera, nkiikiridde bannayuganda baagala enkyukakyuka, nkyukiridde eggwanga lyange Uganda. Tosobola kunsirisa. Ate ne bw'onooba oyagala kunzita
Eryo balumbuye nga 10 bagenda okujja nga ate babinyuno okunsinga ekyo kikugambirawo. Kati nkiddamu muna Uganda yenna wooli singa ntusibwako ekintu kyonna tonoonya muntu yenna Nsereko Muhammad ne family mu ginoonye. Nkiddamu singa ntusibwako ekikolwa kyonna eky'obutemu oba eky'obukambwe Nsereko Muhammad munoonyanga ye ne family yonna weeri yonna. Ekyo nyimazo kibagamba. Oba ozaliwa mu Kampala Central oba ozaliwa mu Uganda yonna, the moment you hear any news, any kind of news, or anything happens to me, please, the immediate person to be questioned is Nsereko Muhammad. Because he's the man behind all the plans of assassinating me, where I am right now. So don't question anyone, don't ask any question. If I get any problem as I speak right now, it is Nsereko Muhammad and his bosses. Echo nkimaliriza kati ngenze ku nsonga endala nkyali mu kigula luki. Mwenna bakansala abalondebwa ku KADIMA nga muli eyo abatendeka n'abala basubira okugenda eno message yammwe. Museveni mu kyanga jambo yinza okuva mu 1986 ebintu by'okukyusa bana Uganda baza mu kibiina kyabadde abikola era ng'asomesa abantu bangi nnyo. Sityo tubadde tumuwangula. Kati gwaliyo ng'osuubira nti bagenda kusomesa wekubye wekka ggoolo era tokaaba. Musigale nga muli gye muli mpaka nga mutegedde nti omululu mubi n'okulya mu nsi yammwe ku kibi nnyo. Kati ngenze ku point endala. Ensonga lwaki baleeta etteeka lino balireetera Lumbuye Fred ne ba bloggers abalala. Naye waliwo akawairo mbadde kyengenze mu wiiki eno okusirika mbadde nina akawairo kengoberera kenjagala mmanye nga nina kesi gyengoberera wano. Mu gimu ku misango egyanvunaanibwa mwalimu akawairo Nsereko ke yataddemu. Wiiki kyayagala currently ayagala nti omuntu bw'aba alina ekintu kyayogedde ku mukulembeze mu Uganda lifuuke etteeka ngera Uganda esobola odishalingirako ensi endala ne requesting omuntu oyo muzze ewaka. Ngera akawaira kalimu nti omuntu oyo abeera mutujju ku social media oba abeera mutujju. Era kamu ku bwairo obwanvunaanibwa wano naye nga wano etteeka teririiwo. Kitegeeza nti ye muntu y'omu eyali mu lukwo olwo. Kati bw'obanga ayagala tteeka akawaira ako nti omuntu aba abroad n'akozesa social media nga amateeka bw'agaagala basobola okuimplementinga akawaira ako ne basobola okubanga bakyusa omuntu omujja mu nsi mwali bamuzze Kampala mu vunaane mu kawaira ako. Wenategeeredde nti omukulu ono yali ababegawo ebintu bino naye mukulu kankutegeeze nga nenda bugisi mufungize. Amanja gange nze Lumbuye. Ndikakonge kaako kkubo ankoonako yagweri. Bw'oba oli musajja nga gwe oli musajja owuza nti olina obulimu abubiri. Amanya gange nze Lumbuye. Ndikakonge kaako kkubo anneekoonako yagwa. Nze naawe omwayinza okula ku mulambo gwa munne. Obuwangazi bw'emmese bugirabisa ku ddiba lya Kapa. Kola enkwezo ng'oyagala nfe oba ng'oyagala okunzita. Naye nkugamba kunze naye kuliko ayinza okula mu mulambo gwa munne. Very soon. Come slowly. Jangu mpola nkubuulira. Buli ayagala Lumbuye ayagala enkyukakyuka. Muteeka amaaso amungi ku musajja oyo. Mugamuteekeko. Kubanga kyabala takibalira ku Lumbuye nzekka. Akibalira ku bantu bangi. Nenze nkuwone nze. Era nkugambye. Ate tujja kuŋŋaana kwogera. Kubanga akakundi kammwe kemukolera. Temwagala muntu ayogera ku Museveni ku bubbi ku butemu bwe. Temwagala muntu ayogera ku Muhoozi. Temwagala muntu ayogera ku Kudu Odrek Lwabogo. Temwagala muntu ayogera ku Janet. Etteeka mulikolera First Family so si banna Uganda. Radio station TV ne mu Uganda tesobola kwogera ku bintu by'aba banna Uganda okujjako ebyamba state. Ne option gye tuyinawo ya social media ne mu kiggale. Muyinawo kyemuyina kyonna kye mwali muzimbye ku lwabanaga tekiriiwo. Kubanga ne TV mwaziwamba. Kati mukulu njagala lakisinga obwongo bwo ne in case mfuna ekizibu temubuuza oba Nsereko musanze mu nsi ki ekyokukola mu kimanyi. Nvuddewo ngenze ku nsonga enkulu eyandeese. Ensonga enkulu eyandeese eri bweti. Nafunye message eno okuva mu drone zange. Nga Yoseri bahabula tabasala mutano wa Karekezi ne bannakakundi k'ensomye nga master plan wabwe Nsereko Muhammad basindise abantu 25. Message etambula bweti. Good morning Mr. Fred.
let me hope that you are safe and fine. And I would like to inform you, please watch out about your movement. There are 25 people who are sent by the state, controlled by the embassy, and supervised by Yoseri Muhammad. All their bills were fully paid, and they are living in the foreign hotels in Turkey, but mostly in Istanbul. Metropolitan Hotel, New Park Hotel, Move Park Hotel, Atakos Group Hotel, Point Hotel. Each hotel hosts 5 people. They are given 2 months to complete their mission. Then they pay them what they discussed about. Lastly, Kaihura said those people should be killed as soon as they arrived back to Uganda, whether the mission was done or not, because they might expose them. And this meeting was past night yesterday at 10 p.m. East African Standard Time until 1:23 a.m. And there were people in those people were in the meeting were Museveni, Okero Oryem, and some who were invited to prepare for their diversions, including Katoli Bwama, Frank Gashumba. Kaihura was in the attendance, Muhoozi Kainerugaba, Charles Peter Mayiga, Salim Saleh, and Kandiho. But the reason why they called Rwama and Gashumba, it is to give them the script to talk on the media after their mission is done successfully. And I know, but their boss was about to slap Mbu last time they made a mistake and they messed up their operation. Kanji badira mu Luzungu. Angandi bwati. Bwakedde bulungi mukulu Fred Lumbuye. Je baliko gyotuusako engalo kansubire nti oli bulungi. Munnange njala kutegeeza nti waliwo ekigenda maaso. Ngera basingise abantu 25 okujja okunoonya. Ngera buli kimu kyonna ekikozesebwa okulya, okutambula ne okusula byonna byasasuddwa bulungi nnyo. Era nga abantu bano basasuddwa ensimbi okusula mu hoteli zino wammanga. Hoteli esooka bagiyita Metropolitan Hotel, New Park Hotel, Move Park Hotel, Atakos Group Hotel, Hotel Point. Era hotel zino zonna buli hotel eina abantu batano abagisuzeemu era bagenda kubatambulira bibinja byantu batano kunoonya. Bawereddwa emyezi 2 okumaliriza ekyabaleese era babasasudde bulungi. Era mu nsonga ezabateesezzaako oba abantu ababaddemu abantu mu nsonga ezateeseddwako za kujjawo. Naye mu meeting eno kale Kaihura yabaddemu era n'agamba abantu bano nti batuukiriza mission eno ne batagituukiriza amangu ddala nga bakadda mu Uganda bagenda kugibwawo kubanga basobola okusomola ebyama ne babitegeeza public okutegeeza eggwanga mu ngeri bano gye bakozeemu ekintu kino. Meeting eno yatandise ku ssaawa 4 ez'akawungeezi neggwa ssaawa 7:23 ez'okumakya olunaku olukeesa olulala. Abantu bano bwe babadde mu meeting eno yadiscussinze ebintu bino. Mwe mwaddemu Yoseri Bahabura tabasira mutano wa Kalekezi nsi yaleeta muzezedde ensanga bisibe. Mwabaddemu Okoreryem, Katoli Bwama, Gashumba Franka, mwaddemu Kaihura, Muhoozi Kainerugaba, Muhoozi Raga, Charles Peter Mayiga, Salim Saleh, Abel Kandiho. Era ensonga lwaki abantu bano bayitiddwa omuli Gashumba n'omuli Katoli Bwama bano bawadde ebiwandiiko ebigenda okwogerwa ku TV n'okubuzaabuza okukyusa statement singa omulimu guno gunaaba guwedde. Era ne media zonna ezisinga mu Uganda zaweereddwa ekintu kyekimu okuba nti zikola ekintu kino okubanga bakitereeza bulungi nnyo. Naye era mu meeting eno mwaddemu bagenda okuba empi nga babalanga okuba nti bakwata bubi nnyo mission eyasooka ey'okunkwata. Naye kino nga bagamba nti buli mbwa ebeerako olunaku lwayo, kino njala kibagamba. Kino tekinjigula ttama, sisobola kusirika. Nga bwe mbagambye oluyimba lw'omugenzi Jiba Katumba, abantu lwaki tetuyiga? Ekintu ky'olina waakyo okigalabanja.
bwe kimala okuvaako olonojjukira ngate tekikyadda nate twalina abasajja enjasa biggu emmeketa abali boogera nga n'enseeka nkana baatuvaako kati tuyagayagga n'akabiriti akasigadde ku social media mwagala kukazikiza kati mbabuulira kiro kakibawuli openly sinze muntu atiisibwatiisibwa nze muntu eyewayo ku lw'eggwanga lyange ngenda kusigala nga njogera mpaka Katonda nga nkubidde ejjambo naŋŋamba nze nakutondera nze nkwetaga so si bino ebyenje so si bano bannakinnoomu abagamba nti ffe tulina obuyinza buba bw'abantu so si bwa muntu gwalowooza okutta Lumbuye oyinza omulekawo gwe n'ogenda n'akulabako nga bakuziika naye nga mbagambye singa ntuukibwako ekintu kyonna omuntu asooka okukwatibwa oba gwe muba mutuusaako kye mwagala omukola ye mukulu eyeeyita Nyereko Muhammad Wansereko Muhammad ne Wasanya Carol Charles Peter Mayiga Mr. RJ be bantu babiri abasigadde bali tujja bafuna mpola ne buno bakanjala bo bagamba mu abantu abiri wabatana basindikiddwa mu Istanbul mu ttako kunnoonya omuntu gwe munoonya tatya kye kisooka ekyokubiri Katonda yalina obuyinza mu kyonna tugamba Katonda batakuumye abakuuma Yerusalemu babakuumira bwereere Katonda yankuuma ne bannayuganda abanjagala kati gwali eyalowooza nti ogenda osindikiddwa okutta Lumbuye nkubulidde message nti naawe kennyini oludde e Kampala bagenda kutta ozze kutta Lumbuye naye ate kamba bulimu katono nnyo ekisookera ddala nze gwe mwepanku kati essaawa zino ndiko amaaso mangi kyekisooka ekyokubiri buli lwokwata passport yo n'ogiteekamu system ya hoteli woba osuzika gye b'emyaka 6 bamanya gwani wamaze ebbanga ki wano kati oyagala gamba nti ogenda kujja okwatira Lumbuye oba omutte bagenda kukwatira bwereere ekyo nkikubwe this is not Uganda hoteli zimwasuzemu nzifunye records zammwe tezisobola kuvaamu and you can't bribe those hotels to read that information mweri kitegeeza mwenna mugenda kubeera nga musaakolingiddwa bumuti lumu naye ate ekyo kitegeeza nti muli seefu ne gye mudda kubanga bagenda batta ekyo nkibabuulidde sisobola kusiika kulw'eggwanga lyange kyekizibu bwe mbanga byenjogera bikyamu lwaki munnoonya bwe mbanga byenjogera bikyamu lwaki musindika bambega mu banzite kulw'eggwanga lyange Uganda teri agenda kunsirisa ate teri agenda kuntiisatiisa ngenze ku information entako record zisoma bweziti Muhammad Yesereko ebisande bakomala mu parliament olondebwangako obulu state bukubbira nze omu ku baakuleta mu parliament naye tolina kyokoledde Kampala Central okujjako okwagala okubuzaabuza abantu era tolina kyokoze togulangako wadde eggaali y'omulema mu Kampala Central togulangako wadde ambulance mu Kampala Central tokolangako wadde consultation meeting mu Kampala Central tokolangako wadde demonstration erimu abaana ba P1 oba bannassale togulangako wadde omusaalo mu mizikiti gy'omu Kampala Central wadde omusaalo ate okujjako kwenyigira mu kutunda ettaka lya biki ly'emizikiti teri bbiru n'emu gye wali oyisiza ku lw'abasuubuzi abasanga mu Kampala wadde y'amasannyalaze dde okukola ekintu kimu Nsereko Muhammad ebisinga byonna abantu babyogedde sigenda kulwako okoze ebikolobero bingi tolinda wadde wooteekeddwa kuyimirira kuteesa ku tteeka lyonna liteeka mpisa oba kwogera ku bantu njagala kigamba abantu publicly Nsereko Muhammad n'enjaga aginywa ono gumulaba n'enjaga aginywa nga nvudde ku kyokunywa enjaga mukulu ensi ekimanyi bulungi ebyafaayo byo sigenda gendayo naye nkugamba koddamu n'osiikuula ekigere kyo kyonna loddamu okumanyira luba Kyagulanyi Ssentamu n'omanyira Nuupu ngenda kuzzaayo emabega ku musajja alumwe baakuzaalira nkutwale ku Radio Uganda nkuzze mpaka kodi Kampala wano nkuwako just brief statement koddamu okumanyira luba Kyagulanyi Ssentamu n'omanyira Nuupu ngenda kuzze ku musajja alumwa frat nkuzze kodi Kampala
nkuze mpaka ku kitawo gye lyakola n'emisango kitawo gye yakomitinga bw'oba kyoyagala ekyo nkikubuulidde ne kati wano nkubuulirako kiyita mu lujja oba kiggula lujja toteekeddwa dde okuyima mu paalamenti okuteekesa etteekasa n'erimu kubanga wasasula abaana ba NRM bavuma Kyagulanyi Ssentamu ne bamukola bwe bati sente n'obwa mpitirivu ne bavuma Kyagulanyi ne bamuwemula ne batuuka n'okuwemula nnyina ne bamumula n'omulambo gwa kitaawe. Nobody care about that. Ne tusirika nsereko gwe kennyini wakuba munnamawulire bamukugambye n'okubwa poliisi teriyo yakuvunaanye n'okyunya abaana bannayuganda teriyo yakuvunaanye bayo kyakatalikawo teri n'omu yali akuvunaanye buli kimu okikoze teri yakuvunaanye tolina wadde kategori wonza kuyimirira kubuulira bantu bintu byonna byonna kubabuulira kubanga oli mukyafu nnyo. Eyo sigenda kulwayo kujja kutegeeza genda mpola mukulu ogamba nti oli looya njagala ombuli omusango njagala ombuli chambers wateka law firm ya chamber wateka law firm hiyo wagenda n'osoma amateeke makerere ne togenda ku law development center you're not a qualified lawyer toza ngai wadde omusango w'ekiyenje wadde obifuira ddu mu Kampala Central wagezaako kusomesa ku Kolo High teri mwana mu myaka gye wasomesa yafuna first grade taliyo kubanga yo failure tu kati genda mpola tujja kugira obuzinaabo yesagala kulwayo kuba na information nyingi yokubuulira abantu era gwe nkugadde mu kigula lugi kati ntandise video bana mukulike mu kigula lugi kibadde kiwanvu mukko kati kangende ku information yandese kati gwe muna Uganda ali eyo ngoli mu Uganda njagala okugula amatu n'obwongo otegeere ensi gye tulimu etambula etya ekisookera ddala ebintu bingi bitambula Uganda mutamanyi ye mutajja kutegeera mwatandise okulaba TV ne radio station nga zigamba nti Joseph Kony bamutaddeko omuwendo gwa bukadde butaano bwa $, bwe bumbi 17 wa Uganda. Njagala bazza ye mabega mulize kintu kino mu 1994 mu genocide ya Rwanda Yoseri tibahabura tabasoma mutano wakalekezi nsi yaleta muzeyizidde ensanga bisibe Abazungu amba mafia bamuzanyira omuzango ne bamujja mu genocide yetu yavunaanibwa abavunaanibwa bavunaanibwa n'agenda eggulu n'ateekayo Joseph Kony yennyini nga mwetereddeyo n'akola atrocities z'okutta abantu naye nga abantu bali wammanga bali mu kintu kino omugenzi kazi Mugisha Muntu Kiza Besije Tinyefunza n'abala bebali mu komandi biseera ebyo ne balyoka bakusalira omwana wo mu Northern ne Katonda n'apata abali ku orders za Yoseri tibahabula tabasira mutano wakalekezi nsi yaleeta muzeyizedde essaawa zino omusajja ono akwata ssente z'eggwanga n'ebyogagga n'abiwa Abazungu mafia okumusiiga akazigo n'okumujja ku misango agenda okudduka oba okutuuka wali nga tewakyala misango muvunaanibwa. Njagala mugende ku kibanja ky'ensi yonna ekinoonyerezebwako abantu abanoonyezebwa musanke eggulire nti koli bamutaddeko ssente bwe ziti mujja kumanya kye mbagamba byatandise mpola mpola akakodyo kaakano abasajja bano abamu baagala kudduka ne bakimanyi nti baddukira ICC egenda bakwata Museveni bakimanyi bulungi nti yali mu Kony kati batandise okuleeta ekibooziboozi nti baagala batadde obukadde n'obukadde bakwate Kony bamaleetere balina Kony gwe bazimba gwe bagenda okujjayo bamu presenting mu public nti Uganda yakutte Kony era ne sente babe gwe baziwa nti yamuleese ne Kony gwe bazimba wali era ali mu kusoma system ngabo yatambula buli kimu kyonna bamuleeta mu presenting amwe mu presenting bamutwale mu Hague bamu handling over there oli ayogere buli kimu kyonna nga ajjako Museveni omusango gonna ng'omusanga agwezza ye n'ekibinja ekyaki kyagamba ekyabayekera kiba kitegeeza Yoseri okutta abantu mu Northern Uganda abaakuvuddemu automatically nga tewali muntu agenda muvunaana. Hope everyone is copying this information. Nkiddamu bwe baakola mu genocide y'e Rwanda bagenda omukolera bamuggyeko kitegeeza abantu be bonna basale musale nabo babaviiriddwako emisango gino gyonna baba bamaze okubalongoosa bulungi. So let nobody lie to you or deceive to you. This move of Kony is well planned by the white mafias who are planning to clean Museveni's name and his generals who killed millions of Ugandans in northern Uganda in the names of Kony. Museveni is Kony himself.
Right now they are planning that mission because that gentleman, even he went on to go to Central African Republic to talk with that gentleman. He went to Cameroon and other countries. Ekintu kino bakikola nga mutunula neba magenda kumala bakibatere mu face bakibatere wao nga bulijjo anjala bagamba ekintu kye bakoze bagenda kuleta konigo bezimbira nga musomeseza story yonna nga babagimusomeseza biche byaliwo kirogera kyogera bo kiti ogenda confessing about kitegeza musevre baba mujje mu kintu kino ne bajjeno bona bana basalimu sale bamugisha muntu basejjusa bonna babajjemu ngasigadde ali kilini abatakyalina musango bani abakirimu muzuku semetwe jamwe ngaba mujja mu genocide ya mujja mu genocide ya Rwanda 1994 na kino bakiplaninze ba mafia yo nabo ne bakiplaninze kati ekyo nga kiwedde mu kitegedde bulungi kyakoni ngenze maaso ne information endala Endobesu njagala ekende bana Uganda bonna banakazadde n'abayina abaana n'abasubira ofuna ebizibu ebyenjawulo kunaku olwa Sunday kunaku olwokuna meeting yatula mu State House nakasero ngekuliddwa Janet Kataha Museveni ne mutabani we eyamuwasiza muwala we obaita Odrek Lwabogo ne planning ebintu bino bamanga eri okuli bana Uganda nga business gye boogerako yali ya body organ business bagenda jikola batya bani abagirimu kyekigenda okukolebwa na biki tuula kalira owulirize bulungi balina okunywa ku lwendo lw'amazzi mwena abakolera ku social media muze mwogera ku kintu ky'okutwala abaana e Bulaya okukola emirimu ddala bawala mu Middle East nga batundamu ebibumba ensigo n'okubatta ne kisula business yaabwe kati bagenda kikola batya bwe bati mu kintu ekyo ki document balese mwabaddemu erinnya lyange Lumbuye nti alemeseza business za state era buli kimu kiremeseza naye business eno era government bwennyini ekirimu nga Janet Kataha Museveni ne mutabani we Odrek Lwabogo bakiriziganyiza bagenda kuddamu okukola business eno mu ngeri yonna esoboka bagenda gikozesa batya bagenda kikola batya ekisooka bategedde nti business y'abaana bano bajjamu ensigo eyinza okubeera enzibu kubanga abantu batandise okuba enduulu kati bagenda kudda mu malwaliro ga gavumenti nga bagenda kukola batya wuliriza buli munnayuganda yenna wuliriza amalwaliro gano wammanga bagenda kuddira wetwogera kati amalwaliro agasinga obungi SFC be baagateekinze over nga abasawo originally abalina okubeera mu malwaliro ago bali under control by the SFC, the so-called doctors. But these are not doctors. They're just there for a mission. So, as we speak right now, all referral hospitals and big hospitals in Uganda, they're being taken over by the SFC army, which keeps the old hospitals in Uganda have been taken over by the SFC. And SFC is going to be doing this business of body organ investments. And in their meeting, they agreed together to change their tactics. Which tactics? That they have been investing those organs from those girls who have been taken for made work in other Arab countries. But right now, they are going to concentrate in Uganda, mainly in referral hospitals. Muliro bulungi. SFC egenda twala obuvunanyizibwa era nga abasawo bonna bali malwaliro gano tebagenda kukkirizibwa kubanga bakola ku nsonga zino nga tebakkirizibwa era nga bagenda kuba bateekebwa sayidi nga lyayogera yenna ajja kuba afuna ekizibu eky'amaanyi. Tugenze maaso wetwogerera eddwaliro ly'emulaga essaawa zino lijjudde mba SFC ng'omulimu gwabwe mugumanyi bulungi nnyo nga bagenda kuba bakola omulimu ogw'okuba nti buli muntu yenna aleetebwa mu ddwaliro eryo ng'afunye akabenje ak'ekika ekyenjawulo agenda kubanga atwalibwa butereevu mu theatre akolebweko nga obuyinza bulagira bamuggyemu ebintu byabwe bitwale. Amalwaliro gano muli Mulago, Nakasero, Masaka Referral Hospital, muli Kiruddu, Kawempe, Jinja Referral Hospital, Mubende, Mbara Referral Hospital, Lacho Hospital, and Fort Portal Main Hospital. So these are the foreign hospitals
which Janet and his son-in-law, they agreed that all the operations of body organs business are going to take place. Mainly, Mulago Hospital is going to be the main hospital, NAKACWA Hospital, Masaka Referral Hospital, Chirudu Hospital, Kawempo Hospital, Jinja Referral Hospital, Mobende Referral Hospital, Mbara Referral Hospital, Racho Hospital in Gulu, and Fort Potro. And the main doctors who are supposed to be in service or are going to be sidelined by the SFC doctors or the so-called SFC imposters. Nobody's going to be allowed to question any movement in those hospitals apart from the SFC agents who are already occupy those hospitals. The main target they are the people who are going to be brought from different places, mainly those who have met with accidents. Which accidents and which type of accidents? Tugenze mass. Abantu abasinga okumanti bagenda kubanga bali mukati abaga bebantu ababanga basinganye obanga basinganye obenje obanga bagudde ku benje. Era abantu bagenda kubakolebwako mu ngeri enjawulo etiisibwa oba etiisa. Mu bino nno bagenda kukola bati nti omuntu yenna n'abafunya akabenje baka boda oba mugudde mu baasi oba ennyumba eyokyeddwa oba buli kimu kyonna kikoleddwa oba bakookyereza mu butale oba kutwala maliro gena wammanga ogenda kubatoona olw'ensonga nti bano abantu bagenda bakola ebintu byebagala okukola nga teri abakuba ku mitwe. So buli muntu yenna atwala omuntu mu malwaliro ago mukitegere bulungi nnyo nti ebintu bino bigenda kubeerawo era bagenda kikola batya bagenda kikola bati nti abantu bano bagenda kuleetebwa nga bafunye accident mu kusooka bagenda kugibwangako omusaayi okukeberebwanga gwakulaga nti talina kawuka ka siriimu. Bagenda kugibwako omusaayi kulaga nti wa sickle cells, bagenda kumukebera sickle cells. Bagenda kugibwako omusaayi kulaba blood group ye oba okebera full body check up nga bakebera omusaayi ogwo. Ne mu kino kyonna baba kebera samples nga bayifaalinga ku bantu babagala body organism okuba nti bamakinga n'abantu babagala. So kitegeeza nti bw'olaba omuntu omutute mu ddwaliro ng'ali ku accident ne batandika omuggyako omusaayi nga tebannamukolako manya nti eyo oba eyiye basime kubanga oyo aba agenze. Bagenda kuba babuuza eggwanga ly'omwova oba tribe y'omwova kubanga balina target zibagalira ddala okuba nga bakolako. Era bwemala okuggyako omusaayi guno omuntu wajja kuba takyakulinako access kubanga baba bamukozeseza dda endagaano zonna z'abalina okuba nga akola nga lwaboogo yawa orders zino ne Janet. Mu kino bagenda kusayiningisa famire yo empapula nga gwe kennyini gwe bazisayiningisiza tomanyi lwaki bakusayiningisiza endagaano zino oba empapula zino kubanga gwe next of kin oba zizookola obulwadde luno. Kiba kutegeeza bw'osayininga olupapula lwonna oba okkiriza nti omuntu woono ebintu bye bigenda muvaamu bitwalibwe bitundibwe. Era mu abantu ba family mwegendereze nnyo empapula ze musayininga nga mututte abantu abagudde kabenje oba nga bagudde kabenje. Abasawo bonna bemmenye mu malwaliro agwammanga bagenda kubeera under restriction orders. Era nga SFC yegenda okubanga ekola omulimu guno nga batwala orders okuva ewa mukulembe owa mukyala Janet Museveni ne mutabani we Audrey Kulwabogo okubanga bakola business zino. Kino bakikola olw'ensonga nti abantu bano bulijjo tubagamba nti omulimu gw'omukola gw'amaanyi okulemesa abantu bano okufuna ensimbi okuva mu bitongole by'enjawulo. Njagala sooka babulira akantu akalala era kino mukijje ku nze. Buli lwe mulabanga media z'omu Uganda zigenda Museveni mu mwadde obumbi 35 oba mwadde obukadde 10 obukadde 3 ku media nga wotadde ku NBS NTV. Genda okebere banka ki oba kitongole kye kibawadde ssente zino. Bw'ogenda ku website ssente nozisangayo jangu onkuba oluyi. Kino bakibakozesa okubalaga nti Museveni ekyafuna ssente mu ggwemu amaanyi. Gwe buli lwolaba nti oba IMF ye muwadde ssente genda ku IMF ku kibanja kyabwe keberayo Uganda yafunye ssente. Ne buli baga nti Museveni yafunye muga nti Abazungu batuliddemu olukwe. No, buli bateekayo ekintu ku media genda okebere ekintu kino gye kiri ku mutimbagano gwa Twitter oba ku website yaabwe kubanga Museveni akubisa ebintu bingi. Bw'aleeta ekintu kino nakiteekawo bw'ati gwe n'olowooza nti abasajja batuvudde muno abasajja bano kimu bano abasajja tebalina ssente. Okumanya tebalina ssente kati lindako owulira embaga. Eno business bagijjamu ssente empitirivu. Jukira bikola underground tebiri official nti bimanyiddwa biri ku black market.
family eno esanze obuzibu nti tebakyalina sente bazina mbizimbe neziri ku shore accounts oba offshore accounts ngizimu tebakyasobola za accessinga. Wetwogerera Muhoozi Kanyirupama Muhooziraga yagenda e Rwanda mu kibuga Kigali okusinkana omukulembeze waayo General Paul Kagame okwogera ku nsonga ez'enjawulo era n'alemererwa nadda. Kati wetwogerera essaawa zino omukulu eyakuba Kagame MP yayagala okugenda okusinkana Kagame bateese ku nsonga ki ekimutwala si kugula booda nedda banoonya way out. Bawulya Uganda etokota gwatamanyi Uganda etokota gwomanyi way out esooka. Nkitegeddeko nti Museveni ne family ye n'abakulu abamu government ensimbi ezisinga obungi baziteeka Rwanda mu bizimbe n'ensimbi enkalu eziri mu banka zaayo. Bano abali n'ensimbi ku offshore accounts mu banka ennene mu nsi yonna accounts z'abasinga obungi zaasibibwa nga ne visa cards ezisinga obungi ba visa cards za ATM ziri frozen tezikyasobola kuvaako nsimbi. Kati olwokuba nti tebalina access ku sente zaabwe ziri mu ggwanga erya Rwanda n'ensimbi eziva ku bizimbe byabwe balina okukola bukubirire okulaba nti bakkiriza Kagame asobole okubakkiriza bafune ensimbi zaabwe okuva mu ggwanga eryo. Kyekitwala Yoseri Musale okuba amavi wansi. Jjukira Kagame yagamba omwami ono Yoseri Musale wankuba empini nja kufuna anytime. Ekitwala ono kwe kwegayirira oli naye mujjukire temujja kulaba mawulire gonna nti yamwegayiridde bamusebe olwo ebira byawe kisenge naye ngono ekimutwala kwe kuba nti omukulu ono bambi bamusaba ensimbi zaabwe eziri ero bazifune bazikozese wepona ensimbi eziva mu bizimbe byabwe basobole okukola ki okubanga bazifuna. Kati nkubuulidde bano family zaabwe visa ATM card zaabwe ziri international zonna ziri frozen tebakyasobola kufuna sente. Balina sente zifuna mu kubba Congo na kugenda kusaba omusajja nti munnange twetwaga sente eziri wano zetwateeka wano ate nga ono omusajja naye yali abalinda dda tebakyasobola kuakisesinga sente zaabwe. Yensonga lwaki nti Kagame yabagaana okubawa sente zaabwe era ne Muhoozi bwe yajja yakootakoota mu Gaalumonde yakima ebifaananyi nga tewali kyankulaakulana kyeyali agenze okukima mu ggwanga eryo. Kati kyekisitudde Salimu Sale agende yeegayirire omukulu nejjukira amubanja oluyiro yamukuba era n'amuwoninga nti wali mukwata kajja bajjootuka. So no mukitegedde bulungi kubanga tebalina sente ziddukanya gavumenti bimula bakola okuteeka abantu n'okubabba ekiro n'emisana bino bikola mu linnya ly'okufuna sente nga tebalirina era mukitegedde bulungi nnyo nakyo mukitegedde. Kati bannayuganda mwenna abasuubula n'abatambulira ku ngendo empanvu mu Uganda mwegendereze nnyo mu biseera gye bujjawo katono eno security alert. Mu kanyomero ke kamu okufuna abantu abafuna accident okubatwala mu malwaliro gano bajjamu ebyomunda byabwe Yoseri ne banne ne mutabani wa Odrek Lwaboogo nga bakozesa akabinja ka SFC n'abantu baabwe bapulaninga okukola kye tuyita omutego. Abaali bakozeko omutego mu Buganda mugumanya Abaganda batega enkwale. Abagamba tugamba nti agamyuka akasolo ge gamyuka n'omuki ge gamyuka n'omutezi. Wetwogerera essaawa zino tubinda bindogenda biseera eby'enkuba tuba tugenda mu museenene omwezi ogwokuna. Abasajja bano n'abakazi banoonya engeri y'okutta mu Bannayuganda ku nguudo empanvu mwasanjala ng'ekigenda okusuula emmotoka zino kigenda kubeera ki. Bagenda kutayiminga ebiseera by'enkuba batandika okuyuwa oyiro ku nguudo mwasanjala ddala ku Buserengeto nti emmotoka oli agenda okuvuga emmotoka ogikwatamu nga tekyasobola kusiba. Ekiddako ebeera nnome ya kigo naye ng'emmotoka eyiwe beegudde already mu bbanga eritali awala nnyo wabeerawo abasajja n'abakazi ababalindidde ambulance n'emmotoka eza buli kika ezisobola okukima abantu bano abafunye obuvune n'abafunye obuvune abafudde okubaddusa bunnambiro mu malwaliro okukola bizinensi eno ey'okuggyamu emitima ebiwoowolo n'ensigo bizinensi yaabwe egende mu maaso. So no mbategeeza mwenna abavuga ku ngendo empanvu ezingira mu kufuluma eggwanga mu biseera by'enkuba mwegendereze nnyo bayinza obbatega akakolyo kano ne mukagwamu ne mutandika okufa ng'ebiyenje. Naye nga mbagambye we banaakolera ekikolwa kino wajja kubanga mu bbanga ttono nnyo okuvaabo mu kilomita nga 2-3 nga waliwo ambulensi waliwo emmotoka nga zisobola okujja nekima abantu bonna ne zibateeka ku mmotoka ne zibatwala mu ddwaliro bayiwayo nga buli agenda tasobola kufuluma munnange aba akoze eki aba awedde nga takyasobola kukola kintu kyonna oba ogenze era nga ensi ogisiibudde.
njala mutagingire omukulu John Sentamu muganda wa Pastor Kayanja ngona ali Bungereza yaliko Archbishop wa York nenga ali mu parliament esokerwako mu gwange lya Bungereza kiche kibatabudde mu 7 mpulira bulungi nnyo munenga bagamba ati Museveni bwakozesa amala nakutta bannayuganda kibalina okutegeera wetwogerere sawa zino omukulu Kakwenza yalabisa Museveni to the extent ndi ensi yategera Museveni mutulugunye njagala babuuza lwaki amawulire ga Kakwenza ag'okutulugunya gavudde mangu ku media kubanga Museveni abadde alina abantu be mu buli kitundu kyonna ekyensi ewali TV ennene wasasula ensimbi amawulire gatayitawo naye aga Kakwenza gayitawo era n'asasula galeme kuyitawo nnyo kumuswaza weebuuze lwaki Kakwenza bamala okugamba nti bamukubye n'adduka n'afuluma eggwanga Kakwenza bamutulugunya n'afuluma eggwanga ensi yonna yabeera ku bunkenke okumala wiiki nnamba oluvannyuma amawulire gavaako ng'ate ye main target yaffe y'okutulugunya abantu Museveni yasasula sente epya n'enkadde naye ate alina baakosa batasasula kino kyajjidde mu kaseera nga Kakwenza era amawulire ge gayita ku BBC era ne gasomebwa kutulugunyizibwa era n'afuna interview kino kyanyiza Yoseri tabasira mutano wa Karekezi n'akubira omukulu Sentamu namugamba nti olw'okuba mmanja ensimbi ebbanga limaze nga sikusasula yensonga lwaki omukulu ono yafunye BBC okuba teyisa amawulire ago kumutulugunya Sentamu n'amutunulira kyamuli ng'essalambu eri ensenke olw'okuba nti ono aludde omusasula ensimbi mujjukira abantu bano bali bakolera ssente Museveni ne kimunyiiza troni yange yantegezezzaako nti ono yabadde mukawufu ng'omususa era n'agamba this useless idiot that the Baganda they are not trusted. In fact, I've been paying this gentleman a lot of money to cover up, but right now because I've taken wrong without paying him, now he's just playing around with my minds. He thinks that I can't get him where he is right now. I have a lot of spies across the world, so I can finish him. So mukulu John Sentamu ngoli nabagamba nti nze muna Uganda n'obanga okola ebikolobero mbasaagala ofe kubanga mwena tubaagala mutubuulire ebintu bino bino bikolebwa mubadde muli luddawa. John Sentamu anajjukirwa nti mu kutulugunya abasajja n'abakazi mu ggwanga lya Zimbabwe yali nnyo omwogezi ow'ekika ekyawaggulu ng'avumirwa ebikolwa eby'okutulugunya abantu mu gavumenti y'omugenzi Mugabe. Ono yatuuka n'okugamba nti ye agenda kuggyamu akabonero akamulaga nti musumba akasaleesale okutuuka nga gavumenti y'omusajja ono evuddeko oba ng'alekedde okutulugunya abantu. John Sentamu era yaggyamu akabonero ako n'akateeka ku mmeeza era lwayiterebuusa omugenzi kati Mugabe Katonda n'amujjulula era eggwanga ne lifuna emirembe olwaleero. Naye Uganda okuva mu 1998 Museveni atta abantu John Sentamu agabuutikidde. Tutuuka olwaleero abaana battiddwa bangi tayogera kubanga asasulwa ensimbi. Talina kyayogera ku Uganda. Mu bintu byonna bigenda mu maaso abadde agabuutikidde naye olw'okuba nti abadde amaze ebbanga tasasulwa ensonga lwaki bw'abeefuse n'omwami ono n'amugamba nti otuuka otya okuba nti amawulire ku BBC gayitawo nga tewaziiza nga bulijjo. Kitegeeza nti ne Kakwenza yabadde alina olukusa olusobola okuyigira mu House of Commons oba mu Parliament ya Bungereza n'atesizaamu ensonga zino olw'okuba nti omwami ono gy'ali y'ensonga lwaki nti teyasobodde kuyingira mu Parliament ya Bungereza kwogera nsonga zino. Mujjukire omwami ono alina n'abayindi bangi nnyo byawe bizimba amini byali yabasasula okuba nti bali mu Parliament ya Bungereza ne mu byobufuzi bya Bungereza abatasobola kukkiriza kintu kyonna kiva Uganda kuyitawo kutuuka mu Parliament ya Bungereza wadde ku namba 10 okuba nti byogererwako. Era ndowooza mulabe kyekigenda mu maaso mu Bungereza teri Prime Minister yali akoze kavuyo n'awona ng'ono aliko munansonyi okyogera kubanga nze ndaba ng'eyawonye tayinza obutavaako. So no mukitegeere John Sentamu muganda wange oba muganda mukulu wange nkutegeeza bw'oweerezanga sitaani kimanye nti sitaani talina adresi, sitaani taleka biwandiiko era taleka mukullo. Weegendereze nnyo yonna gy'oli oli musajja wa Katonda adde watulyamu olukwe naye nkugambye ebbanga lyomaze nga tosasula. Museveni yakubidde essimu olw'okuba nti Kakwenza yamaze omwambula y'ensonga lwaki gwe kennyini nawe ogenda kusisinkana obuzibu. Kino njagadde okigamba okitegeere nti ffe bannayuganda Katonda byateeka mu Uganda tuli bantu abaagaliza bannaffe so si abalyamu enkwe. Nange nandibadde ensiriko tutegeeza oyinza okuza nti oli Bungereza naye jjukira n'omugenzi Sir Edward Muteesa Frederick Luwangula yafiira mu ggwanga eryo era ng'abaali mu kwolwo
yenyini go badowereza ono Yoseri Kyebakoze abasino mutano wakalekeza nsi yaleta museyizedde so no okalyadda kaddadda envunyu ogirira mu kateko naye kulinda mu kofini ne kuwebwena njagala obeere mwegendereza nnyo kuba omugendo tubuulya byonna ebyabadde ne Museveni nga mulina obitubuulira nga tutebenkeza eggwanga lyaffe gye bujjawo katono kubanga ono abulukuse munda envunyu zimulya ne gavumenti yagwadda lwakuba nti tebamanye mujjukire nti abantu bano bamaze ebbanga nga bakolagana omusajja ono n'abantu bangi nnyo abeekwese wetwogerera eggwanga livunze muliraba mu Uganda nti buli omwali mu kweyiya byo naye ng'ekituufu kiri nti entambula si nnungi mbajjukizemu katono nti olw'okuba nti Museveni temwasooka mutegeera yaani n'ebikolwa bye Museveni asobola okufuula omuntu ategeera n'amufuula ekitategeera yabadde alese kasitantike ne kagaana okukwata era kujja mawulire bwe mwalabidde mukyala Nakimwero Sore simanyi Prime Minister atudde mu kkubo ana laptop 2 asoma ebiwandiiko ago tegabadde mawulire adde standing nga bagala tubeere ku ekyo tutandika criticizing ekyo naye njagala bebaza bana Uganda mutandise okumanya diversion mbebaza mutandise okumanya diversion era mbebaza ekintu kyonna kiri mu gavumenti tokisharinga tokipostinga kubanga ebyo nababikola kubajja kumulamwa njagala bana Uganda musoke mutegeere kyetuyita amawulire kyekitambuza eggwanga kyetuyita amawulire kyekizuukusa abantu yono kyayagala kyamanyi kiri ekintu kimu leeta bano bakazanyikizi bagibogera ebigambo kyusa obwongo bw'abantu ye kyaluddemu ng'akikola mubaddemu n'ebintu bigenda mu maaso mu ggwanga era nga mbitegeera bulungi nabagamba ekigambo diversion mujja kulwawo kitegeera era mujja kitegeera obudde bugi naye kirungi mwatandise okitegeera mwebale nnyo mubalire ddala mwebale bukuleka kintu kya nabbanja ne kifa nga bakirina okufa ekintu kyono Nobati Mawobe mukireke kifenga temutegana kwongera message ya Nobati Mawobe muleka obire ekyo afiire ekyo temudda mubango liwanchuka chuka don't give time to Nobati Mawobe don't give time to Nabanja don't give time to all social media platform funded by Yoseri Kyebakoze the son of Karekezi nsiyaleta muzeyizedde nsanga bisibe don't dare njala kubuuza era mwetegereze kano kamba kabaddemu katono nnyo najja ne mbaga bintu bingi diversion zitambula bwezi kasitola bangawo ekintu ekibadde tekiri mu system nga bakireesa kimanye nti iyo diversion kamba jukize mu katono nnyo omuvubuka gobayita SB Fumale Sala kwogera kubanga you are useless mama fina mukamawo yakozesa nembaga yagikolera otufuukidde ekyambi kwa mukulu nensuubira kyoyagala ojja kifuna kyoyagala ojja kifuna gwe mu Uganda yonna gwogenza okukola nti gwasinga otegeera lwaki buli lwotambula okugenda okukola amawulire oganoonya bamawongwa bokka abantu abasiimuka waya boonoonyamu amawulire okubuzaabuza banna Uganda wasooka n'oleeta omuvubuka oli yali kubukedde amanya ngeerabidde yalinamu kasoti saketi katono nnyo n'omupromotinga n'omujjanko interview ng'oyogera ebintu by'ekisiru omwogeza ebintu by'ekisiru ng'ojja abantu kumulamwa oyo n'avaawo amutegere omuvubuka amanya gagenze bamuzika recently yafa twali tuli awo ng'omukulu era tuleetedde Charles ne mukwano gwange Aisha n'abagatta ku mukolo ogwa Valentine n'abafuula nnyo ekintu ekyamaanyi ennyo n'akipromotinga ne kigaana kyagaanyi naye mukulu gw'olowooza bannayuganda tebategeera nti okolera Museveni njagala bannayuganda mwena mulowooza ekintu buli mulaba ekintu gwono teriyo bantu bannayuganda basobola kuyamba balina bwongo era aleeta bamongo abalina soti saketi baleeta njagala baleeta ebibozibozi ebyagala battractinga babajje ku mulamwa kye baagala obbalaga kyonna ekyo nga kimaza twali tuli awo kati mbalaga diversion zonna ezibadde okujjawo mawulega akakwenza baleesa agazzaako nti bagenda mujja kuwa commission ago si mawulire era zzaako beera bulungi nnyo totya kuba wa commission oli MP tewalasobola kujja kuwa MP ago nago ne bagateekaawo nabbanja ne bagateeka wali era ku Valentine ne baleeta Zali House of Plastic mbona alese boyfriend maybe kibi bamutaddewo buli platform atandise ekinayo nekifa nacho death njagala bebazanye bana Uganda mwebale okubanga mutandise okutegera kye bayita diversion ekintu kyonna kitali mu nkyukakyuka ekintu kyonna kitali mu kuyamba bana Uganda abaana bafiira mbayi mu biyumba abaana bali mu kubatta
bali mu kubuzabuza bana Uganda ensi bali mu kuzibba ne mule kintu mwe bali nnyo kumanya diversion kati kalubero yombo nga lufa duze ku Facebook don't dare share ezo naziba ki diversion kye tulina okukola kiri ekintu kimu tufokasinge ku kuwandiika tufokasinge ku jje mazima era njalo ko bazabana Uganda mwenna nti nzo omulimo ogwange almost 70% ngukoze ntia nayagala mutegere kye bayita constitutional rights zammwe kye tuyita freedom of speech freedom of expression kye tuyita okwogera ng'osobola okwogera omukulu Isaac akasema KADIMA amulabye ekintu kye yakoze kye tuyita freedom of speech you need to speak out mulaba ensi ezikulakulanye balina obuvunaanyizibwa ku nsi abasobola okwogera bannayuganda mulina ekigambo kimu you can't speak mutya nze nina sina muntu maze emyaka ena sikola kubanga njogerera ggwanga niyo omusajja najja nakuba n'okwogera mbakubiriza bannayuganda muveeyo musobole okwogera ku nsi yammwe ekyokubatiisatiisa tekijja kukola mulina eddembe okwogera ekyo kyo njagadde nkibateekemu nti mukifunye era mutandise okifuna akatengo mukajjeemu you have right to speak mulina okwogera ezo diversion ezimu temuddamu kubeera mu diversion kamubabale musimanyi zali house of plastic naye azze maya ayogera ng'amayembe ga nnamba naye azze ali awo abuzaabuza abantu musimanyi asinga laavu ku myaka 5 gy'ogendamu oli ku mutabani wa myaka 27 gw'oyagala obuzaabuza abantu wenna buli wamu ojjudde plastic mukazi omukulu tasobola kutuuzaako wansi ntubuye so kati abantu nga bano babe state funded agents tembawabudde era mwe bali nnyo obutale mu diversions ezo mwe bali nnyo mubalire ddala ekirala ekintu kyona kiva ku NBS teekawo kifaananyi kya Kyagulanyi oba kifaananyi kya tocha temutegana mwababeera mu comment njalo bebaza ekintu kimu buli lwabayo na propaganda ba diversion teekawo ekifaananyi kya president teeka ekifaananyi kya tocha teeka ekifaananyi ky'abaana bawambiddwa abali makomera ekigambo kye bayita freedom of speech freedom of expression omwana eyabadde mu kkomera n'ategeeza guti openly guti kyamunyiiziza n'omunyiiza kubanga akimanyi munnayuganda bw'oyogera ensi egenda kuwulira njagala kubuuza jeno guti ebyafa biddiringana sigwasosa okubeera mu ofisi eyo bantu bangi eyo kangalu kooti kubanga musibya abaana ba civilian nimbasibira mu kooti y'amagye bw'abanga omusibe asobola okwogera lwaki mu mutiisatiisa kati gwe munnayuganda aliyo tebageza ne bakutiisatiisa olina eddembe okwogera bano kye batayagala tubogereko ku bibi byabwe bw'oba toli mu bbi bw'oba toli mu bbi lwaki abatuuze boogera ku nsonga z'ababbi onyiiga nnyo this question goes to Nsereko Muhammad. If you are not a thief, if you are not a criminal, why all Ugandans, when they come out to speak about the atrocities which have been committed by the state, you come out and start defending the state? Whom are you working for? Bw'oba toli mu B era nga toli mu C, lwaki abantu bakuŋŋaana okwogera ku nsonga z'ababbi n'abatulugunya gw'ovaayo ng'okanudde amaaso olinga ente esala leerwe? Kitegeeza oli part of the thieves, oli part of the people who are torturing Ugandans. Saagadde kugamba bingi wabula njagadde kutegeeza bannayuganda. Nabagamba nti omuntu atali mubbi ebyogerwa ku babbi tekina kye bimukwatako. Atali mutemu bwe tuba twogera ku nsonga z'abatemu tezina kye zimukwatako. Omwami oyo asinga okuvuma n'okuwemula n'okusasulira abawemula. In fact ffe tetuvuma ate tujereka tubulya bubuulizi bakuba nti baagala kumanya bintu bino. Mukitegera butegeeze kati tebakutiisatiisa. Omwana yabadde mu kkomera n'ayogera buli munnayuganda bwe njagala oyogere temusirika. Bwe munaasirika kijja kuba gye muli. Naawe omwana ali mu nnyumba mukama oba bayogedde naawe situka oyogere with authority, don't keep quiet. Omwana ali mu nnyumba y'omuwarabu mukama bwakukambuwale naawe situka okambuwale kubanga it's your right. You have to speak for yourself. Baleme kunyiga bitoliro n'osirika. Mulina okwogera. Ne bwe osirika omuntu n'akuleekana n'osirika n'ekintu kyonna nga toziza musango ate kamba buuli ekyo teweetondanga ku musango otakoze kuba ne Katonda baakulaba.
omuntu akunyigirizanga n'osirika kubanga lw'osirika agifuula advantage. Okusirika kibi kubanga kikuviiramu obusungu n'okola obutemu. Nkiddamu okusirika kibi kikuviiramu okunyiiga n'okola obutemu. Ne buli lw'oyogera ekigambo kikuva ku mutima otowolokoka n'omanya ky'ogenda okuddako okukola. But bw'osirika ennyo n'otuuza ebizibu ku mutima obaluka lumu nga bomu oyinza okukola ekikolo ekiyinza okutwala n'okubakusoma emyaka 75. Kati kiba kirungi nnyo ne weeyabya. Mukama wako bw'oggoli akuyisa buli mugambe no, enough is enough. Stop torturing me. Stop abusing me. Kyogera kitegeere. Mwogere amazima googere. Buli lw'osirika oba okola nsobi. Kuba kino nkibabuulira ekisinga okubeera obuteeta obuzibu omuntu bw'asirika bw'abaluka agenda kukola kintu eki nti amunyiza agenda mutta, which is wrong. Tetwagala muntu ateekebwa kuteekwa mu 10 myaka 3 I can speak. Buli lw'oyogera ovaako ekiruyi ku mutima kwe kutita okweyabya. Ne buli lw'osirika n'opampiga buli kimu ekikubeera ekintu kikukwata mu kiga nti yo omusajja andiko ye wakisimujja onookwata ekisono omufumita n'omutta. It is a mistake, please. Ekirala bw'obanga okola ekintu n'owulira nga tekijja kiteere kobe ng'oli mu kiyumba oli ku mulimu n'owulira nga olina tension n'owulira nga tokyasobola okukola ensobi, please resign, va ku mulimu oba guleke. Era mmwe abanenya abaana busime badduse ebiyumba bamu, please temukikola. Olwo manye eri abaddukayo nga tebalina buzibu naye please abaana tension gye baliko n'obutakola bulabe. Let those kids be. Atakolerako muwala bw'oba muyindi. Don't speak mu meeting y'abaana bakola mu biyumba. Atakolerako muwala oba atakolerako muyindi mu meeting z'abateesa nga bakolera abayindi n'abawalabu toyogera toteesa. Don't. Nkiddamu. Atakolerako muyindi n'atakolerako muwalabu mu meeting z'abaana abaana abakolera temuteesa musirike. Omuwalabu akulisa emmere ya nnaku nnya nga bagikuttemu ng'olaba mbalira ku nsaliya ne bagikwatamu n'onalula nazzaamu omenyera onalula ku kifi n'akizaamu famire onalira ku lusaniya ne bagikunganya ne bagizza mu firiigi. Ono omwana ajja okulyako after 2 days. Kabeere juice nga munywedde mutaddemu omenyera gye bagoba mutera waawo. N'akola 24 hours. Omusajja n'amboggolera n'amuyira amazzi. N'akola buli kimu. Mukiddamu omuntu atakolako mu nyumba ya Muwarabu atakolako mu dduuka lya muyinda mu kampani ya muyindi bwe bana abaana bakola mu kampani zo baba bateesa sirika. Keep quiet. Keep quiet. Gwolaba okwata smartphone yo ne freezinga n'oginyiga amapeso sindike message negaana n'oginyiga restart n'onyiga. What about omuntu wali akola 24 hours? Kati baadamu abawala namwe bakola emirimu egy'enjawulo tolemeranga ku kintu bwe kiba kiganye kikole kitte. Because the moment w'okiremerako ogenda kufuna obuzibu. Amateeka galikirya bwezza omusango bagenda kukusiba. So mbategeeza bw'owulira ekintu kiganye nga kiganye kitte. For God's sake. Kubanga mu abaana bakola mu nju musango omusajja ayinza okuyira amazzi n'akkuba empi n'akusamba emmere gy'oli olyanfu. Bw'ogatta ebintu byakoze byonna osobola okukwata ejjiraaso oba ekisono omufumita n'afu ne bakusiba emyaka 750. Si kitwagala omulimu guleke. So anytime bwe mulaba koni nga zze bamuleese nga nfundikira temwebuuza koni gy'avudde. Balina obwo gwe bazimba. Kyekyo kibozibozi kye baleese balina obwo gwe bazimba. Bamuleta mu miryanga tebamukutte bamunonyeza since 2008 mukabanonya ko tebanamufuna. Lwaki azze kati ng'ona ayibye awulira ayidde nga baagala kusevinga bano ekyo kati kino kakibagambe. Bulijjo mbagamba nti abasajja bano bakolagana buli yava mu nsuku bakyakolagana mu 7. Kino bakikulaganga disguise mbu tebakyakolaga bakolagana. Ono wamambabazi yagenze mu 7 Central African Republic. Bwe yavudde n'agenda ne Cameroon
Bweyavude bafuminzewo ekigundi kya simanyi global security because of please amama babaze tukumanyi mission gyobala tukubye muhozi kali lupama to the extent he can't stand anywhere bagala kuleeta gutume bakusetinga bakuleete but mukuru gwosinga okubeera omukyafu wakola mu state research no tugabana Uganda you are on record and you are not a Ugandan toli muna Uganda start ze mukolo okubuzaabuza ngoli ku stand by to replace Museveni tukumanyi in and out in fact surgical operations and bali zitandikira ku bantu nga mmwe ekyo nkikubulira nkimanyi from nowhere no yisabana mawuliro itabaji era bakututte Congo Brazzaville oba Central African Republic as a fool kubanga now they are promoting you kulaga bantu but we know you gwene muhozi in fact ka family kamwe n'abaana bamwe mugenda kufacing consequences eri bana Uganda otherwise sisobola kusuka wono kambaleke tujja sinkana ku roksatu mukama bakuna takomera mpera buli mujali tegeza muno kyekigenda mass but muogere nkiddamu buli mujali tegeza muno tuyina okwogera twetaaga obuyinza bwaffe ndoza abantu mbale nti ku kisolo ku kizigo ensolo kweri buli kimu kiri alali mukulembeze waffe waali wabula era nga nfundikira n'oluyimba luno era nga mbasaba n'obuwombeefu Uganda yaliro nga mugiraba temuli muntu mulongoofu buli muntu aliko ebbala ne ku lw'eggwanga Uganda mbasaba n'obuwombeefu ensi yaffe tetulina bwetugenda kulaga ansindikizo lwaliro okubeera refugee oba asindikiza bannayuganda okubeera refugee enkya yagenda okubeera refugee b'omunoonyi w'obuddamu nkiddamu as we speak right now nobody is perfect in Uganda today Museveni and his regime they are forcing Ugandans to seek refuge in other countries but remember anytime anywhere Museveni and his family they are going to be refugee as soon as possible. So he's forcing us to seek refuge in other country. But soon or later, him and his family, they're going to be refugee too. But that's not the cause. The cause is we are all Ugandans. We need our country. Stop torturing Ugandans and stop killing Ugandans. We are all human beings. And we have all equal rights to Uganda because it's our motherland. Mukume abakulembeze abakyali mwensa abanyiigera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bintu ebiri personal mujjukire tulina okukyusa ensi abanyiigera Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mulinako akasajja olw'okuba yava from nowhere okufuuka kyali sitaani mu mweyambule muveeko nkiddamu bannabyabufuzi abanyiigera Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba nti yava gy'avudde n'afuuka leader of opposition oba president mukikola mu kyamu sitaani alina effujjo mu kikomye n'abaamunyigira olw'ensonga zammwe ez'obuntu nga mwali mulina kye musuubira mu ye nammwe sitaani abambukeko Kyagulanyi muntu gwe tulina ffenna asobola okutugatta bannayuganda Kyagulanyi muntu gwe tulina yekka asobola okwagala Uganda nga Katonda bw'ayagala abantu be yatonda so mukume Robert Kyagulanyi Ssentamu kyenva maliriza nga mbagamba nti ekintu ky'olina lwaki okigalabanja kimala kukuvaako olw'ozuukuka ng'ebiseera ebisinga tekikyadda nate mukume Robert Kyagulanyi Ssentamu kulwa Katonda n'ensi yange mwagale nnyo ensi yammwe okusinga ekintu ekirala nammwe abacunya bannammwe olwaleero kijja kukyenkya nga gw'ogenda okucunyizibwa naye ng'ate oyagala nnyo bakutaase oba bakusonyiwe nga weerabidde ebikola bye wakola banno nkiddamu mukume Robert Kyagulanyi Ssentamu buli amuyinako obulabe sooka otunulira eggwanga gye liva ne gye liraga eno ensi tekungula tugikyalako bukyazaako wayagiviira tuli mukka bukka Uganda nsi yaffe tetulina nsi gye tugenda genda mu ndala bw'oba wakyawa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye ng'omuntu tunuulira eggwanga
ate sikanya akujja akatambala ku maaso kubanga bana basajja abatubaddeko si bana Uganda oli mu Uganda gwe tulinawo ayagalwa okuva ku nsala esooka paka ku nsala eddako ye mu Uganda gwe tulina gw'osobola okubula ekizibu kyo n'akitegeera era yali buwongo omukozi wa Uganda so singa boss wa Uganda buli mu Uganda gy'oli kyusa obwongo bwo yagala ensi yo for the first time yagala ensi yo temufa ku nsimbi kubanga tezigala kyezitutwala terigo bali bazise na nsimbi olwaliro ojja kuba n'ensimbi nkyalo genda kubeera nazo olwaliro ojja kufuba kuteeka embitooke n'ennyumba gy'olinamu mansion bagitunde nga wakatonda tukana mu ggulu so mulowooze nnyo ku nsi yammwe mulowooze nnyo ku baana bammwe abanaddako okusinga okuloweza ku nsinzi babawa okwona eggwanga lyammwe mukaba ba 13 mpeera tusekane ku lunaku lwokusatu olunaku olungi ekiro ekirungi weekend ennungi mukama abankuumire nange bwe musaba ankuume era nga bwe munsabira mweraba